ebikola Bukoto East abali wano, abakulembeze baffe ab'ekyalo kyaffe kino Mikoni, abaliwo aba local government n'aba NRM, ab'omuluka gwaffe Buwunga ate ne Gombolola yonna eya Buwunga, ba coordinator abali wano aba team packs mu bitundu byaffe ebya Bukoto East, bakande baffe abakulembeze mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuviira ddala ku batongole abali wano mu lukiiko ono olw'abamawulire, abakulembeze b'ekibiina ekiri mu buyinza ku lukiiko olw'omuluka, emiruka gyaffe gye tulina egikola constituency yaffe emiruka 9, ate era n'abamagombolola abali wano buli omu mu kiti kye. Abanjuzi obwedda ndabanga ebitiibwa ebyo tebabibawa, naye vice chairman w'Egombolola mulabye waali eya wano eya Buwunga ate era n'eya Bukakkata, obwedda gwentudde naye wali yenna abakyala atwala abakyala mu Gombolola eno. Naalongo yavuddewo kubanga engeri gyekiri nti abagenyi bano babe ali mu kulaba engeri gye babeera wano Entende, era obwedda balowooza nti ani oyo atudde emabbali, ye Nakayondo ate nze Kalema, kakati abaddewo lwakuba yenna abakyala ow'Egombolola eno. Basawo ne bannyabo abakulembeze b'abavubuka abali wano mu kitundu kyaffe kino ekya Bukoto East, aba NRM n'aba local government, abakulembeze ab'ekitongole ekitusaabaza ekya bodaboda era mu Bukoto East, basawo ne bannyabo ab'emikwano abali wano, mikwano gyange ab'amawulire be nayise mu maka gano aga Bukoto East okwogerako nammwe, nsanyuse okubalaba. Nze Ssaalongo Kalema Fred Paxi n'erya Munyeenya lyange kubanga ab'eggulama baalimpa, ndi wano mu maaso gammwe munsaasire. Wabaddewo ebintu abatuuse wano ku makya bye balabye nga biringa ebitabadde mu pulaani. Olukiiko olw'abamawulire terubaako zitenti, tuba twabayise abamawulire tubabuulireko bwe tutuuse, kubanga mwe abali wano ba coordinator abamu ku mmwe eri gye mubeera abantu bababuuza omwaka kiki ekiddako, kati nga twagala Kimbugwe bw'anaabeera ekyera nga kitatta amubuuza nti kiki ekiddako nga Kimbugwe yakitegeera mu lukiiko lw'abamawulire. Kakati abamawulire bano edda nga tuli bato batugambanga nti ab'olugambo olutuufu, kakati bano ab'olugambo olutuufu babisaasaanye babituuse ku bantu eri wansi, kyekyatuyisizza olukiiko luno olw'abamawulire. Naye ne tugamba nti n'emikwano gyaffe abatonotono ba coordinator babeerewo ng'abajulizi okukakasa n'okutegeera ebyo byetwogera ebiri mu fayiro eno namutayiika, okubabuulira ku ebyo bye tuyiseemu mu lutabaalo. Ensonga zaabadde 2 zokka ezaabayisizza abamawulire. Njagala nga sinnazigendako ensonga 2 okubeebaza bakoordinator abali wano mwenna nga bwe muli wano, omulimu gwe twakavaamu ogwakamyufu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku nsonga ze twakavaamu okulonda akalulu k'ekibiina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwakola omulimu ogw'enjawulo, naye n'okusingira ddala mwakuuma obuntu bulamu. Abatamanya ŋŋamba
abatalina nsonyi ne bakola buli kye baali baagala, ne bakola emivuyo, obuwanguzi bwammwe, obuwanguzi bwaffe ne babufutyanka nga beeyambisizza abo abalina ekirowoozo nti balina amaanyi, era abantu baffe ne babasiba. Wano abalala tebasobodde kubeerawo kubanga tujja kuba n'okulonshinga campaign mu mwezi ogw'omwenda, omukolo wetusuubira okubeera mu kisaawe e Buwunga, nga tutandika campaign zino. Naye mbakulisaayo nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala abantu baffe ab'Eggulama, abantu baffe ab'e Kamoozi, abantu baffe ab'e Buwunga wano wennyini we tuli mu muluka guno, abantu baffe ab'e Kanywa, abantu baffe ab'e Kasaka. Eyo nno basikwatayo n'abantu nga 6 ne babatwala mu kkomera. Waliwo awo omukyala awo emyaka gwe giweddeko ate amagezi n'asigaza matono, Nakyanzi nga yaduumira. Nja kunsonyiwa omanye nabadde nze kwogera n'abamawulire, kati mulimukko ebiyinza okuyitamu nga neerabidde nti bakoordinata we bali. Njagala okwebaza abantu baffe ab'e Mazinga ne Bukakkata. Omukulu gwenyimiridde naye ye vice chairman w'eggombolola y'e Bukakkata, mbadde ntudde naye wali. Tiimu endala gyeri, mulimu ne ssentebe w'abavubuka ab'omuluka gw'e Makonzi, mulabi. So n'abalala abali wano abakulembeze, mwebale nnyo okujja okubaawo ng'abajulizi ate okukiikirira bannaffe ababukoto East. Akalulu bwe kaggwa twasalawo okuwuliriza bye batuwadde ebivudde mu kulonda ng'abantu baffe bakyalina mu makomera, ab'Ekyannamukaka nga gye bali, ate era n'ab'e Bukakkata. Newankubadde ab'Ekyannamukaka babaggulako emisango, naye ab'e Bukakkata bo tebabaggulako misango, naye bababeezaawo. Bemberedde mu nju wali mpuliddeko omu ku boogezi ng'ayogera ebyabatuukako nga bali Lambu, n'emmotoka zaabwe ne baziwamba, ne babagamba nti temujja kuva wano mpaka babateeyo ku ssaawa nga 12 nga bamaze okukola buli kye baali baagala. Twasalawo ne tuwuliriza bye balangiridde, era mu bwangu obw'ekitalo bwe baali batubuuza kye tuzzaako oluvannyuma lw'okutubba, olw'okukola emivuyo egyo gyonna, twabagamba tetujja kusobola kugenda kwemulugunya mu bantu be bamu abatukozeeko ebyambyoni. Era nali ndi wano n'abakulembeze ba Kamoozi ng'omuluka, mulimu ssentebe ow'Ekyanjova ow'NRM baali bazze wano ne ttiimu ye yonna, omuli n'omwogezi wa disitulikiti eno ow'NRM. Waliwo omugenyi eyazze ayagala akalulu ka Seeki gye bakyali kansala Nambiru, bakyali Masaka bamaliriza. Twali tukyali wali abamawulire ne bajja okumbuuza, ne mbaga nti sijja kugenda mu kwemulugunya kubanga nali nkitegedde nti gye tugenda okwemulugunya ate beetabye mu kwagala okunfutyanka n'okutwala obuwanguzi bwammwe. Omukulembeze w'eggwanga ne wayita ennaku 2 ng'ebyo abitegedde nti ebyokujulira n'ebyokwemulugunya tubigaanye, n'ateekawo akakiiko ke yayise tribunal ne tutwanga tutwalayo okwemulugunya. Kakati nazze wano okubabuulira biki ebyabadde mu kakiiko ako, nako nkabatameretemeremu mukategeere engeri gye kaasiiridde nga lumonde nga ku. Nja kuba ekyo nayo ensonga ngibawa. Ensonga ey'okubiri, oluvannyuma lw'okusiirira kungulu munda nga ka yero nga keeru ka kitaka n'ebirala byonna, kiki kye tuzzaako? Ezo ensonga 2 ze zandeeswa okubabuulira nga mmwe bannamawulire abali wano, ate era nammwe bakoodineeta abavunaanyizibwa ku kalulu kano. Bannabukoto East bwe ndabye mukulu Kasumoni, tumuyita muzeeyi
ng'ali ne musanyusa ne manya nti amawulire gajja kutuukayo kubanga n'omusumba abadde wano omusumba David ate nga kansala Flagabbe yali ate era ndowooza kansala aliko ne kati tanaba kuvaako. So ensonga ezo njagadde muzituuseeyo. Mukulu Frank bw'oba ozituusa mu bavubuka, David azituuse mu bakulu. Kubanga chairman Kalema ow'Ekajuna mulabye wano bwe bayise bassentebe b'NRM wadde ye Saalongo nti ye ssentebe ow'NRM ate n'owaloko gavumenti ne bassentebe abalala abali wano ku lw'okuba ensonga eno gye tuliko. Okusooka ensonga y'akakiiko bino wammanga bye twemulugunyaayo. Twemulugunya okusiba abantu baffe ba agenti n'abo abaali balawuna mu kukuuma akalulu kaffe abawerera ddala 44 ne babasiba mu makomera awatali nsonga yonna gye batuwadde n'okutuuka olwaleero abaavaayo tewali n'omu gwe baali bazzeemu kuyita. Ensonga eyo ne tugiwaako obujulizi, ebipapula bye bagaba ku poliisi ebya police bond twafuna omukisa nti beerabira ekyannamukaaka ne bagaba police bond. Ebukakkata yo twali badde tetulina bujulizi kubanga tanga buli kimu bamaze okukikola ng'ate tebalina kye bamuguddeko musango. Kakati ne tufuna police bond twaziwaayo ng'obujulizi. Twafuna obukakafu bw'aba registra okuva mu Muluka Ssunga nga mulimu ne registra w'Omuluka n'akonfaminga n'akakasa nti omusirikale ono Ow'Erambu Osiwerambu kozi erinnya lye yani ndyerabira linnya lya Baganda naye ye mukulu Kayabula ye Kayabula Collins. Omanyi ebukakkata atukoze ebintu bingi mu bukakkata nga tetwagala kwogera nga tulowooza nti ani ataleera engeri gy'alina erinnya lya Kayabula nga tulowooza nti obwongo bunaaba bwa wano. Yatuuka Erambu kakati mutegesi wa bivulu, abaana bonna abateekanga ebivulu abateeka mu kkomera, ebivulu n'abitegeka. Tulina okwemulugunya okutuusa ne waggulu ewa Director of Police nga mukulu Kayabula bakabasajja 9 ng'abatutte. Naye ng'omulimu gwe yajja okukola yaguvaako, yadda mu kuvuba, yeeyambisa ab'amagye n'akwata abavubi n'asigaza bakazi baabwe ate ye nga bwavuba. Naye Kayabula bwe yamala okukola emirimu egyo egyamutumwa bakama be mu poliisi n'atandika okukola emivuyo gye mbabuulidde, omwali okukyusakyusa ebivudde mu kulonda nga ne baregistra beerabirako n'amaaso gaabwe nga bali mu seed school, abamanyi seed school y'ebukakkata. Ne twemulugunya nti eyo teyali tallying center, ekifo ekyokubaliramu obululu obw'okugatta ekyebukakkata kyalina kuba bukakkata ku Ggombolola. Ekyo baakikola n'ekigendererwa ekyokubanga abawagizi baffe babeekweka, era ensonga twagiwaako n'obujulizi ne tuteekayo n'abo abalayidde nga balayira mu luzungu kye baliise affidavit nga bakuba ekirayiro mu kkooti nga n'abamu ku bo ba registra. Ensonga eno twagiwaayo. Twabawa ensonga y'ebwami nga ye yennyini yakyusa ebiwandiiko yeewaako obujulizi kubanga poliisi yamukwata. Twakozesa amagezi ag'enjawulo ne tufuna abapoliisi, omukazi n'alaajana ate nga mukazi wa chairman we Lusettu, era n'akakasa nti yabikyusakyusiza nga abamu baali nabo kwe kuli ne mukulu Ssabadduka ayagala bwa chairman wa Ggombolola ey'ebukakkata. Tusaba Katonda naye enkyakanguye amale okukawangula tutandike naye, naye nga bwe kanaaba tekamu
bwana batalwanye nnyo bano omudumo batutte munene ate ne gwe yabbira amunoonya tamulaba. Ne tuwaayo obujulizi bw'oyo yeewaako obujulizi nga ye mubazi w'obululu naye ne yeewaako obujulizi nti nze nabukyusa. Ne tuwaayo obujulizi obw'ekyalo Katoogo nga kuliko abakulembeze b'ekyalo ab'enaalemu n'abaloko gavumenti nga bagamba nti bwe twabadde tulonda abalonzi babadde 57 era ne vidiyo yiino nga babala. Naye nga kwekyo ekyalo gwe balangirira ono gwe batugambye yajja omujjanjaba wali ne bamugamba nti tavaawo bw'anaddayo ewaabwe emizimu gijja mutta. Gwe balangirira yafunawo obululu 250 ku kyalo ky'e Katoogo. Nabadde ngambye Ziri azigire ne Katongole naye ndowooza tannatuuka. Kakati mutegedde abalonzi abalonze babadde 57 ate ye kitu yafunawo 250 ne babiteeka mu kirayiro nga naye abantu bagwa n'obujulizi. Kati abaana abasalawo okujja babewe mu bujulizi babagulako n'emisango wano ku poliisi nga bakoze soona anaatera okuwummula gwe tutaagala kunyigiriza kubanga ne mama wange emyaka mingi saagala muntu watuuka mu myaka egyo egy'okuwummula omuwaamuko okumukisa kubanga Katonda olwedde aba amusemberedde. Kakati ne babagulako emisango era ndowooza nakubirako kansala David nenkubira ne mukulu Shimbo gwe nali ndi Kampala chairman mutaka wono ate ye kansala w'abaliko obulimu ku Gombolola eno ye vice chairman we Gombolola nemugamba nti kolagana n'abasirikale abo bategeere nti tubadde nnyo baddembe ng'ekitubeeza ab'eddembe si lwakuba tuli baddembe nnyo naye tulowooza nti akalulu kano ka munda tuleme nnyo kuyuza. Naye ne mubuulira nti ensonga bwe batetereera okuyuza tukusobola twakumalamu n'emyaka mingiko okusinga ne gye tuyina obudde buno tusobola. Kati ndowooza yajjukira leeti twatandise ate kiyinza okuzibuwala. Kakati ensonga ezo zonna twaziwa n'endala nyingi nnyo. Omwali okukutiza oli n'akuutiza nga byonna birabika ku dyala foomuzi zonna gye bawadde ewatangodoyi gye batuwadde ne gye bawadde zonna ensonga twaziwaayo ziri ku likodi. Kakati akakiiko ne tukagendamu twakagendamu ng'ennaku z'omwezi 3 era oyo atuuka ekyemana w'abavubuka b'Egombolola eno mukulu Tone ava Gulama. Ffenna twagenda era twakiikirirwa twalina balooya ne gwe twaloopa naye yalina era yaliyo ne tunnyonnyola ebyo bye mbagambye nga tubiwaako n'obujulizi nga waliwo n'ebirayiro kooti byekakasizza nti omuntu azze wano n'akola ekirayiro kino mu ofiisi entongole gye tuyita commissioner of oath. Oyo akkirizibwa ali ku level esobola okuggyako omuntu ekirayiro. Bwe babadde batuwa ensala bagituwadde mu nkola ya kisiikirize owoza obanga weewozaako nga wooli ne bagikuweereza nga toliiwo era n'ensonga n'ozifunira awo ku mitimbagano. Twakitegedde nti ekigendererwa kyakulemesa muntu ayinza kugwa mu bulago oyo ayogera ebyanjwanjwa nga tabitegedde. Bino bye bawandiiseemu. Okusooka batugambye nti okusiba abawagizi baffe ba agenti abalina ebbaluwa ezo tebikwatagana na kityo era bwe tebavunaanyizibwa bo bakitwala nti tetwalinawo agenti awo. Naŋŋamba nti akakiiko kano omukulembeze ke yagamba nti kayinza okuyambako mu kutabaganya nga katabula butabuzi
ensonga eyokubiri ne katugamba nti ebyalo bye twali tusabyeko empapula eziriko ebivudde mu kulonda 16 twabisaba, twalina ebyaffe naye nga tulina obukakafu nti ebyaweebwe Watanga Odoyi si bye tulina. Ne tusaba nga tuyita mu mateeka nti batuwe ebyo ebiriyo tusobole okubalaga nti bye balina si bye tulina. Era n'ebbaluwa eyo gye twawandiikira Electoral Commission nayo ne tugibawa, kati bawandiise nga bagamba nti Electoral Commission tennaba kufuna budde bwa kukebera ebyo kubituwa, ate nga akakiiko kano akatabaganya era katuula awo wennyini. Ne bamaliriza nga bagamba nti ebyo ebyava mu kubala obululu nga tuli buwunga ne gwe balangirira era oyo ye mutuufu, tugende okwemulugunya kwaffe bakugobye. Ensonga ezo nga bwoziwulidde bwe zamaze otugwa mu matu ne tugamba tetusobola kubanga mmwe tetubibabuulidde kubanga tubadde tubiwuliziganya nabali bokka. Yensonga lwaki nayagadde abamawulire bano nammwe bacoordinator n'emikwano gyange abali okumpi tubeere wano tubitegeerere kumu. Mu ebyo kye twavudde tubyogera ab'ennakiyaga abali wano, bw'olaba olupapula oluli Watanga Odoyi ennakiyaga twafunawo obululu 867 84 twafuna 88. Eyali atuvuganya gwe wali owagire n'abakyala yafuna bumeka? Omanyi wali omuwagira ekisanja kiri ekyagwa Salas kye yafunawo obululu 3. Kati njagala kubabuulira nti ekiri Watanga Odoyi Sala yafunawo 103 nze nenfunawo 88. Okitegedde? Kati nga twali tusaba ezo polling station tuzifune tusobole okwanika, ne bakitegeera nti ekyo kijja tutawaanya era kijja kutta akalulu. Omulimu guno neŋŋamba nti ebyo nzije mbabuulire. Akakiiko akateekebwawo njala kukibategeeza basebo ne banyabo bwedda mbawulira nga muwera kwenaalemu Museveni n'abalala bonna mutuuse n'okuleeta ku bannabbanja ekitali kibi, naye njagala kubategeeza bino mubifune kuva ku nze. Abakulembera ekibiina kyenaalemu ku ntikko ne bannyini kyo bali mutulo bebasenya ate bebise blanketi z'ebyoya. Simanyi oba mumanyi nze bwe nali ndi wajjajja wange eyo Buterere waliwo eyawasa mama wange omuto, kati ne batuwereetera blanketi bw'ebyoya oba 3 mu bino bye baleetera abantu, kati akamu ne bakawanze. Naye nga bw'oba waka ebisa okuzuukuka kulema kaleeta ebbugumu lyennyini naawe n'okola ki? Kati abakulembera ekibiina ekyenaalemu ne bannyini kyo, ekibiina simanyi oba mukimanyi kiriko bannyini kyo, ffe tuli bawagezi beebase balemeddwa okuzuukuka, n'ababbi bababuulira nti ababbi bali bweru n'asigala nga yeebisse kubanga ebbugumu akola ki? Bagenda okuzuukuka ng'omubbi yatwala ne weebase. Mu nnyenda eyo gye nabeera nga omuntu ajja n'ajjamu eddirisa n'atwala n'akusula n'akujja ku buliri ne bagambanga nti balina eddagala. Kakati abali ku bukulembeze bw'enaalemu ne bannyini kyo beebase kubanga ebyo byonna ebikolebwa tebasobola kuba na matu agabiwulira ate n'amaaso agabiraba. Ffe ne tugamba nti nze naddala nzize mmwe mbibabuulire. Okusookera ddala ey'ensonga nendeeta nenvuga mpaka kweno ku kiki etuzzaako.
omanyi ffe twavanga ebuterere eri gye mbagambye gye nakulira abamanyiyo mu muluka gw'ebugabira nga tuleeta emiyembe ne kasooli awo mu katwe mwabangamu abajjanjabi katwe telinakula nga bwogiraba kati abajjanjabi nga babeera awo ne mwetoloola bonna mumalayo mulago nga mugyetoloola eri emabega wabangayo limbo ne kakati gyeri newankubadde ettaka ligenze ligiggwako nga balibba naye wewalina eggwanika omuntu afiira mu ddwaliro enswera nejjanga etambulirako ne bayingira mu ggwanika era naye enswera neremerako ne bajja okunoona omufu bagigobako tewulira negenderako mpaka kugenda kuziika nga bamutwala kanywa ne bamuziika negenderako ng'egoberera kana akawoowo ne bamala ne bagiziikiramu. Njagala kubategeeza ki? Njagala kubasaba nzize okubawa amawulire nti nze siri nswera nti nja kugendera ku kibiina ky'abo abeebase abafuluuta ng'ababbi bali bwe batukonkona. Sijja kuba nswera eyinza okugenda eziikibwa mu ntaana. Ekimu ku ebyo lwaki ab'ebyokwerinda baali batulwanyisa ensonga gye nakulembeza kummwe be nasisinkana nga mbategeeza nti kiki ekireetera okubanga essente ezitubanjibwa nga ffe gavumenti nga zitubanjibwa obwakabaka bwa Buganda tulinda buli mwaka nga Katikkiro yabanja ne mbaga njagala mbeere omukulembeze mu kitundu kino nanze nzijukiza muzeeyi nti muzeeyi weerabidde essente za Kabaka. Essente zino ezitubanjibwa nti mu mwaka ziteekeko mu bajeti kubanga abali mu gavumenti bakkiriza ne balinda buli mwaka nti Katikkiro yababanja nti bannange essente zaffe munazituwa oba temuzituwa ne tugamba nti atugenda kuyambako ku mirimu gya Kabaka. Kakati ne batandika okweraliikira meeting ne zituula e Masaka n'okumpita ne bampita naye nga nti ate kibiiki Museveni mu 93 yakomyawo Obwakabaka abwagala nnyo era n'ebizimbe bye tulimu abimanyi kubanga ne buli tubeera nga tuli mu meeting za RDC atuga nti ebizimbe bya Kabaka mulwane nnyo mu gavumenti mubikuume bulungi. Kati ate aba atya nga yeerabidde essente ze batubanja. Kiki ekitulinzisa mukuumaddamula okubanga yalina okusaba. Nasanyuse be nalabye nga Kasolo agenzeeyo bulijjo bwe badde ebyo tebibaawo ninga nti osiŋŋaana kyembadde ngenda okukola ndowooza ono anaatandika okukikola. Eyo ensonga nebatabula ensonga y'okulwanirira abantu baffe ensonga gye twakola ey'Ekasaka nga woofiisi ya RDC yeegase n'eya poliisi ne baleeta luba n'atandika okusengula abantu ne tukunga abantu ne bamukyomera bwe baafuna ekizibu olw'okuba Kasaka omanyi Kasaka eyo erinamu enzikiriza nnyingi twali tukunga abantu nabo ne batandika okusaba essaala tukola bulungi bwansi mu Kasaka. Kati abaleeta zi tractor okusenda abantu ne bapaakinga wano bwe twali twokyera ebisubi tractor ne zijja n'emmotoka ezimu ne bagaa nti ffe twayokyeza tractor naye nga bapaakinza wali ebisubi ebiyidde tractor ne zijja. Kakati omulimu ogwo gwe twakola ne batandika okugaa nti ono bwe bamuwa obubaka bwa Parliament tugenda kufuna ekizibu ne batandika okunwanyisa naye n'abamu ku bo nga bannakyanzi abakiwomamu omutwe gwe njogerako nno nakyanzi waali omukyala akuliridde simanyi oba mwalaba emabega kaawo amawulire omukyala yali abbye ekizimbe ky'abakyala ekyali soosi gwe baasiba akakiiko aka State House gwe kakwata yoyo gwe mbadde mbagamba mweru si wa bizigo mweru mujja mulaba atera kubeera ndowooza Elisa boti babagamba Elisa kyemani we kannamusaba waali tebabagamba. Kakati n'omusimbi ne bagumutikka ogw'okujja atereeze kati ndowooza alabika awo aba atereeza. Ku mulundi guno tugenda kuyimirirawo mu buntu twabagambye nti emirimu omutuuze ku kyalo kino omulimi ate omulunzi agenda okuvuganya ku bubaka bwa Parliament ku Bukoto East ku bwa Namunigina. Mwebale nnyo mwebale ddala tweyanziza ekisibo na banna Bukoto East tusanyusa obbalaba tusanyusa obbasiŋŋaana. Nyongera okwebaza omukulu Ssaalongo Fred Kalema Pax olw'enteekateeka gy'akoze olunaku lw'olwaleero
okwongera okutugatta nga ffe bannabukoto East era okuŋŋaanira mu maka ge wano Emikoni e Buwunga. Ne namusa abakulembeze mwenna mbiti ebyenjawulo abasobodde. Tweyanziza olwa mukodomi waffe okuteekateeka omukolo guno n'okutuyita tujje atubuulire gye tuvudde negye tulaga kati. Amanya gange Jagenda Elisa ku kyalo gye ndi nkola nga chairperson wa NRM